Eyo nga tuvuddeyo waliyo abazadde abalimisiza abayizi ne baba bakwata lubona nga Babba Kasooli gwe bakubamu akawunga n'obuugi bw'abayizi. Bano bakozesezza abazadde baabwe endagaano okusasula Kasooli oyo kuba bakooye okukolerera ababbi. Abazadde ba Kyungu Primary School esenga mu Ggombole Butansiika muli beekozemu omulimu nga balina omukuumi ne bagwako abali Babba emmere mu sitoowa. Ategeeza nti badde bakuuma okuwulira asikaali ng'akutte omuyizi ow'essomero lino asoma ekibiina ky'omusanvu nga bbebere kibaagala be bantu bano okusasula kiro olunaanu lwa Kasooli. Abantu abo abaire basatu aye nga eino bala babiri babaire ku piki ono asomera kuno niyenjire muno n'atwala ekifulusi kya duuma ekiraga asatu n'etya n'endala basiba ku piki. Bano olwabwe n'enkambi ono bale basimbere pikipiki supidi batayo nze n'abako ono n'amuleeta mu ofisi n'amutwala ekitubeera kyansi okubatwala okujja okubasiba ate nga bajja kola ebibuuzo kale tukoye abazadde basasule duuma bw'essomero abaana bajja okubakola ebibuuzo. Omulamu Frederick ssentebe w'ekyalo ategeeza nti azadde badde balowooza nti abasomesa n'abakulembeze bakutegana Babba emmere y'abaana. Bati kyakusaalirwa ino nti omwana asoma ku issomero lyene lino okwegemerwako n'abaana abatasomerwako asikaali abagema tumwebaza ino nti kulo naakoze omulimu gw'amaanyi. Be bakwatidde mbubbi babawadde ensalesale wa 25 omwezi guno okuba abakomezaawo emmere. So tulina ennaku ino kuba essomero ly'Ekiwungu liggwire aye nga kaife beena abazaire ifo tuli kulisuula. So nvumira ekikolwa kino ekituuse ku kyalo ky'Ekiwungu abazaire beene kuba lwaki nti abazaire Bodi musomi wa Kiwungu Primary School alikola P7 yataka basalawo okubatanza duuma omuguzi bamutanzizza ekiro 4 ababiri abayibe babatanze ekiro 2 n'olwekyo abataka basalawo beene isomero nti babasoniwe ngaye basaswire ebintu ebyo. Namukadde Salamu Tesinga alina mumuzukulu we yeegayirire bamusonyi okuba yeesimubbi nga tamanyi wagenda okujja kiro 2 eza Kasooli. Nja kunoonya bunoonye nzira duuma mu nnumba nzira duuma ku musiri duuma muto kale nzira kiseera kyendidda kukuba nti ndakuleeta muno nga kunoonya sente nzira buti sente ndakutinoonya doona bunoonye mbonaabaana aye tidda kulaga kiseera nti ndakuleeta Netani Sengoba yakusakidde